n'okutegeka ghetto zonna balina enteekateeka etandika okugabira abasajja baabwe aba ghetto structures n'abayaaya bakola mu gavumenti bambega okubawa overalls zaffe t-shirt ez'enkyukakyuka then bamale babasindike ku mikolo egy'enjawulo egitegekeddwa aba NRM bennyini saako n'egyaffe gyennyini oba mu kuziika oba kumba mu mikolo gyonna ng'abaana bano specifically bagenda okubba amasimu n'okukyankalanya emikolo kati kino banakikola kigenda kuleetera abantu okutandika nti abaana ba Nuupu babbi bakuba abantu balyoke bano bazimbe fayiro yaabwe nga fayiro eri e Masaka bwetambula nga bweri mu kutambula nti abaana ba Nuupu bakuba bawamba babba amasimu nga bakozeseza overalls baguze ze batubbako nga bakozesa abageto structures abasajja ba CMI n'aba ISO kino bagenda kikola okwetula eggwanga lyonna bakikozesanga blackmail propaganda okukyayisa abantu ekibiina kya national platform saako n'okuzimba fayiro bagenda okuzimba buli district kino mmeri bagenda kikola mu Buganda region nga bagezaako nnyo okulaba nti bagezaako okuteeka abaana ffe ku misango egy'enjawulo ku fayiro mukuliko abaana nga 10 y'ensonga lwaki mbagambye nti mwetegereze nnyo National Labourers Movement CMI ISO Police Dealers Association n'ebitongole bya bigenda teekawo akakodya mu kabagambye bagenda kukwata abayaye baabwe babasindikenga mu kuziika babasindikenga mu kulaalizi ne ku mikolo egy'enjawulo oba ku mupiira nga bambadde overall batandika okukyankalanya okukuba n'okubba amasimu g'abantu then bano bakikozese poliisi okujja okuleedinga ng'ebyalo byonna ghetto okutandika okukwata abaana bonna bebeeraliikirira naye ng'ate bennyini basetinze omuzannyo guno nsaba musalemu ebintu bino mubiteeke ku social media wona bitambule eno fayiro yaabwe efe ye security alert ensooka security alert eyokubiri njagala muntegereze Vice President wa National Platform Buganda omukulu Muwanga Kivumbi wonna woli eno security alert njagala ekutuukeko abaganda tugamba nti kuwabba naye bwakusula oludda tewebaka kuwabba naye bwakusula oludda tewebaka oba kuwabba naye bwasega ku mutala gwe gumu gwoliko wattu kizibu nnyo okwebaka basajja banno bwakolanga nabo mu Democratic Party saako ne mu National Platform ate n'omala n'obaddukako ng'omalaza okulaba ekitangaala tebatudde nfunye information ne baŋŋamba nkutegeeze okusinziira ku drone zange weegendereze nnyo gy'olya gy'otambulira abantu b'odiringa nabo n'emmotoka yo kubanga mukulu Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinja ke nga yeeyambisibwa Anita Amongi saako ne Muhoozi Kanyerugaba batudde mu kifo ekimu bw'onooba olina obudde essimu yange ogimanya eri public mbuulira nkubira essimu nkutegeeza ekifo ekyo ogenda okola ekituta due diligence weenoonyeze ojja kufuna information esinga ku eno nga batudde mu kifo ekyo ne bateesa Mpuuga kennyini yasuggestinze nti Muwanga Kivumbi yatuvaamu n'ayona programu zaffe zonna nga bwe zaali so nsaba oyo tusooke tumukwasaganyeemu tumugyewo temumuwamba temukuba masasi ne mutega accident yasooka avo tuloke tugende maaso ne programu yaffe nga bwe nali giteeseteese kale omukulu Mathias Mpuuga Nsamba bwe yabadde ne mutabani wa Muhoozi mu kifo ekimu Muwanga Kivumbi essimu yange kweri ku social media kusigenda kuta kifo kino njala nkuwe gwe kennyini mwebuzabuza nga bafuka banaaba njala nkuwe location ogendeyo osindikeyo abantu oba gwe kennyini ogende ofune data bakubuulire essaawa n'olunaku nze tusigenda kuwa sawa na lunaku wabula ngenda kuwa ekifo ngenda kuwa ekifo baali nga bateesa ebintu bino nkuwe n'ennaku z'omwezi ojja gende weebuliza information kasita bakonfirming nti Mpuuga yaliwo Anita Amongi ne Muhoozi Kanyerugaba then kakasa nti information gye nkuwadde entuufu kati nkubuulira essimu yange ogirina oba togirina bagikuwe genda ku social media kweri essimu yange eba open onkubire nkubuulire ekifo nkuwe n'olunaku ogendeyo obuuze kasita bakonfirming nti Mpuuga yaliwo Muhoozi yaliwo Anita Amongi yaliwo then ukakase information yangu maisagala kulwako security alert gye nkuwadde weegendeze entambulayo endya baagala kutega accident oveewo Mpuuga kennyini ze security alert bbiri ziwedde mu butongole video etandise era ntandise bwenti naku z'omwezi ziri 9 omwezi gwa kutano mwaka 2025 mbalamusizaako bannayuganda bonna eba comrade mwena kanswente muli bulungi kanswente omulamuzi wa kooti y'e Masaka Mpuuga Maana ne police
ye Masaka ne Dealers Alliance mutuuse banyabo ne basebu njala bategeeza emisango gye bagula ku Comrade Akireo Kivumbi Smart wa Bobby kati nuwa mutu Edi Mutwe saako ne General Gaddafi n'abala jonna emisango mijwe tekinga mu jumunanyi era tutegedde ko nti bannamawulire batandise okutula obufofofo nga bo beegaana ebikola bye babateekamu tebategeera bikola ki bibali babataddemu ekyo nakyo mwakitegedde kati gwavudde ku ekyo ne bongerako fayiro endala y'abaana 13 bakutte ne bavunana emisango gy'okubba n'okkuba abasirikale 2 naye obugenzo okwongerera olwo nga tutegedde nti Uganda zaabu nga sigwe omusima era amulongoosa lwaki mu musango gwe bavunana abantu 13 n'abalala abatali at large abala bakyanoonyezebwa abantu 13 bakuŋŋaana ne babba essimu emu ey'ekika kya Tecno Camon 35 ne bamukuba ne bakuba ne batwala essimu ye ne bakuba n'opoliisi asooka ne bakuba n'owokubiri. Ladies and gentlemen, njagala ogende ku YouTube, njagala ogende ku website ya Tecno, njagala ogende ku Gola Moses oteekemu Tecno Camon 35 oba gyeri. Eyesimu tefulumanga era teriyo. Tecno company yasembayo kola esimu eza Tecno yakoma ku Tecno 30 oba 30 series kwe yakoma nebuukawo negenda ku Tecno 40 series kweri kati yabuukawo esimu 10 kati njala kubuuza ekoti ye Masaka n'aba police ne Dealers Association n'awa police kubagenda bakujjeka esimu mukulu mu Uganda mulina mu esimu emu nga bagikolera gwa police era nga mu nsi yonna gwe Tecno yakolera esimu emu n'egikuwa nga bagiyita Tecno Camon 35 ku Google teriyo ku YouTube teriyo ku website ya Tecno as a company esimu tefulumanga teriyo kati omuntu yandiyagadde okubuuza mukulu linda kwa mukulu Kasinye David kubabyeke esimu wa police Masaka sewo omuntu yandiyagadde okubuuza gwe mu nsi yonna erimu obuwumbi simanyi buwumbi bw'abantu buli mu nsi gwe gwe bakolera Tecno Camon 35 weka era ng'essimu yo ebadde Masaka. Njagala ogende ku Gola Moses ku YouTube kwate esimu ye y'okubiri oba essimu n'enyingi olikosoka ogiveeko ongende ku Gola Moses ye Gogo mbajjukiza Gola Moses ye Gogo ngendera ku Gola Moses onteekeremu latest Tecno smartphones bagenda kuleetera nti bakomako 30 ne babuukawo essimu oba modo 10 ne bagenda ku Tecno 40 series teriyo Camon oba Tecno Camon 35 teriyo kati eyo file gye mwataddemu essimu Camon Tecno 35 eyo case file ebe ino okubanga nzigale kubanga ekimu ku kizibiti kye mukozesezza ekizibiti tekiri available across the globe omulamuzi ssebo n'abakolera police mu kunoonyereza Masaka mutubale mu koko knowledge katono. Please count us some small knowledge as we Ugandans. Camon 35 is not available anywhere in the world. Even if you go and search on the Tecno website or Tecno smartphone producer company website, Tecno Camon 35 is not available. It wasn't manufactured. So where did you get that phone, Mr. Kisinye David, the so-called policeman? Where did you get that phone? The phone is not available across the globe. Even if you search on YouTube, you search on Google, you search on the Tecno company, there is no Tecno Camon 35 anywhere teriyo. Kati kese eno eyo musango guno erina kubeera nga yaggaliddwawo ate temukyusa ne mugamba nti mwakikoze mbuwoze human error temukigeze ne mukyusa ndi mwakoze human error teriyo esimu teriyo. Tugenze maaso ne mugamba nti abavubuka bano 13 n'abala bakyaliira ku nsiko nti ye bagenda maaso ne babba essimu ya Kasinye David Tecno Camon 35 ne bamukuba. Ne mugamba bagenda maaso ne bakuba omupoliisi omulala bamuyita Aimire Lakeri
ne bamuleka mu kkubiro. Musawo namugamba nti bakuba omupoliisi Mulema Davis bamuleka mu kkubiro. Kati nze mbooza abakulu bwe tuba poliisi yekola okunoonyereza n'eraga olunaku omusango gwatuukirawo n'eraga essaawa n'eddakiika omusango we gaddizibwa. Wabula mmwe mu keesi fayiro yammwe eri mu kkooti abasibe 13 n'abalala abakyadduka abakyanoonyezebwa bazza omusango okuva ku ssaawa emu yennyini ey'okumakya mpaka ssaawa emu ey'akawungeezi ku lunaku lwe lumu. So tekuliko specific time and minutes where the crime was committed. Mu nsi ki bannange? So omulamuzi w'e Masaka naawe Inspector General of Police naawe wa poliisi yakoze fayiro eno gw'oyagala kuŋŋamba nti keesi fayiro yammwe teriimu ssaawa omusango we gwaddizibwa wadde eddakiika, wabula mwe keesi yammwe eri open nnyo obaddiza omusango nti omusango gwatandika okuddizibwa ku ssaawa emu ey'okumakya yennyini mpaka ssaawa emu ey'okawungeezi ne guddizibwawo wonna bazza omusango gwe gumu. Abazza omusango bava mu constituency yennyini wabula indifferent LCs n'abalala bakyadduka. Ekirala ne mugamba nti abazza emisango bonna bakozi balina emirimu gye bakola, tekuliko jobless, tekuliko omuntu atalina mulimu, bonna muba identify nga balina emirimu. Mwe ogula otya omusango ku muntu nga teguliko ssaawa yaguddiza? Ompulya bulungi nnyo. Ekizibiti kye mutaddemu tekibangayo mu nsi yonna. Eyo Tekino Kamani 35 tefulumizibwanko tekolebwanko mu nsi yonna teriiyo. Omusango teguliko ssaawa, ne bakuba owa poliisi asooka, ne bakuba owokubiri, ne bakuba owokusatu, ng'ate mugamba nti gwali mupiira nga bategesa omupiira nga n'omupiira ogwaliko bannamawulire. Nammwe kennyini mulina essimu gw'oyagala okuŋŋamba eyategeka omupiira ogwo yagenda n'asaba olukusa ku poliisi otegeka omupiira, poliisi n'emuwa olukusa, era poliisi n'emuwa n'obukuumi. Buli wa poliisi ekitono ennyo n'aba alina akasimu akalayisi alina akasimu ka $10,000. Tekwaliko omusirikale yenna yalikodinga visual evidence eraga nti abasibe bano bonna baakona evinga okukola omusango gumu buli lunaku lwonna lulamba. Eyo fayiro mugiggalewo. Omwe tubaga nti Selo Bihogo and Educate Bihogo muloza tusaaga. Eyo system bagita Selo Bihogo and Educate Bihogo tunde ente owerere ente. Tuli mu .com era whereby you can access information at all levels. Nchidam. Tuli mu .com era tuli mu analog where we can access information at any given time. Ne evidence nga tujirina. Kati nyabo yasomya musango guno ka muwulire bulungi nnyo muyinza okugalumira yayogera si bituufu. Uno mukyala ng'asoma musango bulungi nnyo. Bigambo si byange. Muwulire bulungi nnyo. Naye yennyini sooka olabe body language y'omuntu asoma omusango atakula mu nviiri ye takula mu matu empapula zibikula tayagala ebintu byasoma tabitegeera. Uno kamubazanyire wano. Muwulire bulungi nnyo. Mwebiri Uganda olutuzo mu Nyendo Bloke Sakasiku Kapila Ezra emyaka 24 Munyankole olutuzo mu Nyendo Sangwa Masaka Musania Ivan emyaka 22 Mubisu olutuzo mu Nyendo Sangwa Masaka Sebale Fred emyaka 38 Uganda olutuzo mu Mukudde Nyendo Mukudde Isanga Mundo Mukundu Masaka City Selemba Rigan emyaka 22 olutuzo Musaza Balisanga Masaka musango okusooka muvunaanibwa omusango gw'okubbisa ebyani kigambibwa nti mwenna wamu n'abalala batannabakwatibwa nga nnya omwezi ogwokutaano omwaka guno wali e Kasaana Masaka City kigambibwa nti mwabba apande ayitibwa Kisaano David mwamubaka senior Tekino kama 35 balabamu $10,000 ne mubala ssente ez'obuliwo $10,000 era mama mwamala okubba ne mutuusaako obumanya fanda oyo. Ogwo musango mulamuzi gwadde agamba obuulizi w'eripooti eyawafu.
Musango gwokubiri mwakuba omuntu nemutuusaako obuvune ekikwatana n'amateeka gavumenti ya Uganda kigambibwa nti mwenna n'abalala batannabakwatibwanga nnyo ogwokutaano omwaka guno wali e Kasaana Masaka City mwakuba afande gwe bayita Ainebe Lakeeri nemutuusaako obuvune ogwokusatu era bwakuba muntu nemutuusaako obuvune kigambibwa nti mwenna n'abatannabakwatibwanga nnyo omwezi ogwokutaano omwaka guno wali e Kasaana Masaka City mwakuba afande Mulema Davis nemutuusaako obuvune Mulamuzi agamba kkooti emuteera buuza kuliza buli omusango olwokubanga buli omusango ekitooka muli ebituuzibwa kkooti eyawaggulu. Alright. Kati under the mafia system, under the system sell a cow and educate a cow. Bagezaako kulyetingira Mathias Mpuuga constituency nga tebagenda kukkiriza muntu yenna ayitibwa opposition okujjako ye yekka nga it's going to be a crime to practice any opposition politics in Nyendo Mukungwe in Mpuuga's constituency. That's what they are trying to portray. Nti bagezaako kulyetingira Mpuuga constituency ngegera kubeera nga teri muntu yenna muvuganya wadde agenda okumwogerako wadde omuzoganyaamu kyebagezaako kuteekawo. N'ekirala bagezaako nti buli muntu yenna nazza omusango kati omusango bagenda guzzanga Masaka kubanga kati fayiro ey'abano eri open n'abala bakyadduka. Naye oŋŋamba otya abantu 13 n'abala atilaaji baatutte essimu etali yetafulumanga. Tekino erimu 30+ series tegula mitwalo 10 bwebanga ya sente entono nnyo Tekino eri mitwalo 4+. Njagala omuntu ali wano ng'atunda masimu e Kampala ambuulire Tekino Camon 30 obekka wansi oba 40 egula sente mmeka kati ono atugenda ya mitwalo 10 njagala soka mukwatira awo. Gundi typing ano mukebere twanguwe tuyine nguwadde dakiike mukebere essimu egula sente mmeka. Linda ko wano mukebera otwangu budde tuyina butono information sinda gifuna si information na nyingi mukebera awo. Mukebera obanaye mwangu we. Kati wano bandaga nti Tekino 30 Priam 12 GB RAM 512 GB RAM eneryanda 15 egula obukadde bubiri mwe mitwala na mugumu mwe 15 Tekino 30 kati ate olubangambe 85 kati eno 30 yenyini etali eri egula milioni 2 mitwala na mugumu milioni 2 mwe mitwala na mugumu mwe 15 kati eyono 35 jibabye mbwe mitwalo 10 pozi MC Nomani ogamba otya mu Jamaica Nedda mama yasomye omusango omulamuzi w'ekkooti tuyambe Tekino Camon 30 eri mu Uganda bagambye egula mitwalo 8 naye wano ndaba wano baŋŋambe eno RAM ne storage byawukana ne wano bangambye nti eri mitwalo milioni 2 mu mitwalo na mugumu 15 wano bangambye mitwalo 8 almost kakadde gwe yawandiise feno ganti eri worth mitwalo 10 otegeeza ki Tekino Camon 30 nangambye 1.5 kitegeeza zaawukana mu RAM ne storage kati nyaba yasomye fayiro n'omulamuzi omutwakaavu kiki kye mubanja banna Uganda mutwagazaaki
Gogenti kamoni tekino kamoni 35 egule ya mitwalo ebalirwa mu mitwalo 10 nenga ate kamoni 30 eri wansu eyo egula kadde kamoni ekiwano ku gogo kali buli bubiri wano bangamba kakadde bwe mutulaba mwali mwaganze sina mato sibwe kiri kati abalina kama tu mbala bakama tu mbayita ki ladies and gentlemen nze sina mato mwanga sina mato which is okay naye bana Uganda abala balina amatu mbala bakama tu mubayita ki aho tuvuddewo Uganda hiyo 1.3 1.5 eno ya yino kakadde kamo n'ekitundu kati mukyala wattu gwogambye in your statement ulira mulya bulungi nnyo Mwebili, Uganda, Olutuzo Nyendo, Dope, Sakasiki, Kakila Ezra, Ulinda Kabili Mwena, Munyankole, Olutuzo Nyendo, Isandu wa Masaka, Musania Ivan, Ulinda Kabili Mwebili, Mugisu, Olutuzo Nyendo, Isandu wa Masaka, Sebale Fred, Ulinda Kasaki Mwenanya, Uganda, Olutuzo Mukude Nyendo, Mukude, Isanga Mukundu Masaka City, Selemba Rigan, Emenya Kabili Mwemiri, Mtuzo Musaza, Barisanga Masaka. Musango Kusoka, Muvunani Musango Boku Biseriani, Chigandwa nti wenna wamu n'abalala n'abakwatibwanganya omwezi ogwokutaano omwaka guno wali Kasaana Masaka City, kigambibwa nti mwabuka Afande ayitibwa Kisano David mwambaka senior techno kama 35 bagamu emitwalo 10 ne mubale sente ez'obululu emitwalo ebe muwulidde bigambo bya kooti na poliisi si by'abantu era si bya kooti y'abantu bifumbirire nga bya Dealers Association aho tuvuddewo kyenjagadde otegeeza eggwanga kati banyabo ne basebo nali nsabiddwa abamu ku bantu abalaba ensonga mu angles endala neesonyiwa empuuga era mbadde simugendako nnyo nga namwesonyiwa namulekera abantu abalala naye Museveni n'emizanyo gy'atuzannya gyegiruwa Museveni tayagala bintu biteredde eva akolera nnyo mu kintu kye bayita diversion divide and akozesa ekigambo kye bayita diversion divide and rule buli lwawulira nga muconcentrate nze nga talaba bwagenda bawula afuba nnyo okulanga aleeta diversion oba aleeta division mwawukane kubanga the moment you united together Museveni mba mugenda mukuba ekigo kati agezaako nnyo creatinga conflicts mutandika okulwanagana mweyawule ye kyafunda mbwe ekityo kati mbadde mbasaba sibajeemera bakama bange olwaliro mundeke njogere ku nsonga za mpuuga ewasembayo nsooke mwesonyiwa abalaba mukwataganyeeko mbadde mbasaba sandyagadde muwabudde ne kamuwabudde buno obwolwaleero ekisooka ngenda kusaba mwena bannayuganda abeetegereza ensonga mu ngeri ey'enjawulo 1 twamugambye mukulu ono agende mu kooti awaabe ensonga zijja kuvaayo talinagenda mu kooti ekyokubiri omukulu ono enteekateeka ze zaali mpanvu dde wano nenzija nenzituulamu nenzitegeeza ensi ekyokusatu omukulu ono takola bwomu alina abantu bakola nabo naye abamu bamuddukako abala akyali nabo kati president bwe yabadde ng'ali ku press conference ng'agezaako okunnyonnyola abantu ensonga njagala munkwate bulungi ne president mukwate bulungi president bwe yabadde ng'ali ku press conference ndabyeko abantu abamu nga bavunula ensonga zino kyenjagala okusooka okukola njagala musooke mulabe Spark TV nga kuliko Munyagwa temuwabudde Munyagwa abala kifo kyabwa minisita era bajja kimwa singa banyo kimwa y'omulimu gwe gwakudistroyinga Nuupu ng'ayita ku millions nga bamuwa obudde okukola ebintu ebyo so Munyagwa mumuleke bambi oyo toto failure talina kintu kyalina mu bulamu kirina mutwe gwe kitegeera mutwe gwafu ali aganaga mwefu disi taliyo ne Katonga taliyo ali awo y'omulimu gwakujja kwoga enkya yagamba mpoga mbi enkya yagamba ate mpoga si mubi ali awo ekyo si ekikulu kyekiriwa president bwe yabadde ng'ayogera ku press conference yayogedde ebigambo
buli ombe yawulidde n'agamba for further reference ebiga byenjogedde njagala Alan Ssewanyana agambe nti bikyamu oba bituufu. Yagambye njagala Alan Ssewanyana ojja ogambe ebigambo bino bikyamu oba bituufu. Option ziri ezibbiri. Era Ssewanyana tewali yamutadde mugu yabadde wadde mbuga nti ebigambo president byayogedde si bituufu. Wabula yagambye nti ebigambo byayogedde bituufu. Oba Alan Ssewanyana de option bbiri ogamba nti bituufu oba si bituufu. Wabula yagambye ebigambo president byayogedde bituufu. Si bwe kiri nti ye. Kati president bw'agamba nti ebigambo byayogedde Alan Ssewanyana abimenyeewo oba abikkirize, Alan Ssewanyana agamba nti ebigambo byayogedde bituufu. Kitegeeza tebalina go baakase muntu kwogera kigambo ekyo. Nabagamba nti mu bulamu bw'oyetaba mu luko olw'okutta omuntu oba olw'okubba, fe abaasoma intelligence, omanyi waliwo military intelligence, waliwo ne general intelligence. Kati abaasoma intelligence erigero nga si ya military, bw'obanga okutta abantu balawundize off, ekigambo mwenna bulijjo kimula ku poliisi ng'ekutta abantu ng'ebapaledinze ku makya ebweru awo, poliisi ebeegezaako okwidentifyinga abantu abo. Ekyo bakiyita identification, to identify. Era mu nsi ezaakulaakulana omuntu bw'abanga azzizza omusango bagenda ne balawundinga off ekitundu bakoledde omusango bakutte arrests. Ne baleeta ba suspect nga bapaledinze ku side eri nga bali mu ndabirwamu. Kati ne baleeta abantu bebazizzaako emisa ne bagamba ku bantu bano bonna ani gw'osuubira yakuzizzaako ekikolobero. Gwasonga mutobuuzo oba yeggwe. Kati mu bulamu bwaffe bwa bulijjo omuntu nga yazizza omusango abeera n'ekintu mu bulamu kye bayita guilty consciousness. Abeera n'ekintu bayita guilty consciousness. N'omutemu nga yatemudde omuntu, eyo feeling y'okuba nti awulira nti yakoze ensobi ebeeramu era kiba kimulumiriza. Bannyabo ne bassebo, okufa kwa Sseggirinya abaakulimu n'abaparticipatinga mu kufa kwe balina ekintu kye bayita guilty consciousness, kibalumiriza okweta mu kutta Sseggirinya. At one time kijja kuvaayo. Kati eyo identification parade gye bakola ku makya, police za Uganda kuba bagiyita identification parade, ba senior police officers baba bamanyi ba serial criminals mu kitundu. Kati baba identifying ati ono tumanyi mu mubbi ono mutembu ati era batalina misango geno kulanga bakoze eki babatane bakyema dibajja bayimirira. Kati bw'otunulira body language ya Ssewanyana ne byayogedde, Ssewanyana alina ekintu ekimu mu kyayagala okujjayo. Kati w'oyagala otagala nti yadde ayagala kijjeyo yakijjeyo wabula tekyaweddeyo. Immediately okumanya nti story yonna Mpuuga teyategedde nti agenda kwoyiwa amanda mu mbugo, mpuliriza bulungi nnyo. Bw'abanga Mpuuga teyetaba mu kutta Sseggirinya, lwaki yavuddewo with immediate effect n'akola press conference n'awonenga Ssewanyana? Yabadde amuwonenga ku ki? Bw'abanga Ssewanyana byayogedde tebikwata ku Mpuuga era tebimulya, wakoze press conference yaki okulumba n'okutiisatiisa Ssewanyana? Lwaki omutiisatiisa bw'obanga ekintu kino toli involved? Kati bwe yamaze omutiisatiisa ate n'agenda akola ensobi yasembyeyo, ensobi erudda gye mutaategere, tuli mu forensics. Ensobi yeeno yagenze n'aleeta ate partner in crime eyali mu mukutta Sseggirinya kennyini, Alex Luswa, n'amuleeta n'akola social media, n'akola videos emu ku emu nga naye agezaako okutiisatiisa Ssewanyana. Jjukira gano gonna amapeesa ga Mpuuga gaali mu pule. Mpuuga ensi yonna wekakasiza nti okay, bituufu byonna. Njagala okwata omutwe gwo oguzzeeyo mu story zonna ze twakola Sseggirinya ng'ali mu kubonaabona abaazirimu. Sseggirinya afudde, ebintu byakolebwa,
Ssegirinya aziikiddwa abantu abeesowolayo ebigambo bye baayogera obujulizi butandise okuvaayo abantu abadifusing obujulizi abatiisatiisa n'abantu obutayogera gatta memory eyo yonna byafaayo obikwata obikube ku mmeeza ekyokuddamu ogenda kifuna nga teweetaaze kuba muntu mbooko obujulizi bwa bwavuddeyo dda kitegeeza the moment Mpuuga himself came out to intimidate Honorable Sewanyana, and it didn't end there. Even Mpuuga instructed the co-partner in crime, Alex Ruswa, to come out to intimidate Sewanyana. It all gives the evidence that these people, they know what went wrong. They know. So, chiba kitegeeza Mpuuga automatically amanyi yali involved mu kujjawo Ssegirinya kati atiisatiisa balina obujulizi. Gwe teweewuunya lwaki mu ssaga ya Ssegirinya yonna mbadde nasirika nga sirumba gundi oyo Sewanyana. Okujja kati one particular moment yagalanga okusirwala nenzija ne mukoona mu katono. Teweewuunya lwaki saakoonanga Sewanyana. Kubanga namanya nga at one time Sewanyana agenda kubeera key witness. When times to come Sewanyana ajja kubeera key witness. Goloza lwaki elweru baagala omutta kubanga is the key witness mu Rwenzururu massacre. Tugenze mu maaso. Goloza lwaki baagala okutta leero elweru ye key witness mu Rwenzururu Kingdom massacre balina omujjawo. Oba mwezi gumu najja ne mbagamba waliwo jeno gwe bagenda okuwummuza ne mbagamba tasukka mwezi naku z'omwezi 27 oba 28 n'okuyingirira ddala 3 mu gwokutaano if I'm not mistaken. Naye jene bw'amala okuwummula bayinza okumugjawo. Ani yali ku vidiyo eyo nga sinagenda mu maaso. Saayogera linnya kubanga saayagala teekawo linnya lye njagala mwerowooleze. Ani yaliwo ku vidiyo eyo. Nabagamba waliwo jeno munene agenda kuwummula bagenda muwummuza ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokutaano. Ani yaliwo? Muwandiike wano mubeera ku vidiyo zino nezibagamba. Sumaya Katsi yaliwo. Nali ntegeeza eweru. Era amawulire gawandiisa nigwe gajjeeyo. N'abalala. Kubanga bageza okuliyetingira muhoozi okumugjawo bonna babato hadeni jenno abakadde babajje mu magye nga tebakyawa orders wasigalewo muhoozi be yeezimbidde bano batandika kunyiga omukuomu agenda okutuuka ali mu kuwamba nga tewakyali resistance yonna. Kati kyembagamba kati Mpuuga yennyini okukola press conference na intimidating Sewanyana n'asindika n'omutemu Alex Ruswa naye n'atiisatiisa Sewanyana obujulizi bamaze okwejjayo nti kiwedde. Bano bebali mu lukwe ndowooza tutegerekese bulungi nnyo. Kati Mpuuga yagenze mu maaso ng'akozesa abantu be okukola ebigambo ebyo naye nabagamba abanzijukira mwenna okuva njala bajjukiza omukulu oyo Alex Ruswa kano ka video sikange mukawulye bulungi nnyo yenna kataddewa kana ka video sikange mumanyi omuntu gwe mudiringa naye. The moment bw'olaba omuntu nga yeekaza nnyo ng'afuka n'aba from nowhere akyusizza erinnya abadde omukatuliki ate afuuse musiramu olwakalulu ayogera ebikira kwatagana tetulina history tulina bonding naye mu politics wabula yeetaddewo ng'akajonjo manya nti aliko ekikyamu. Kano ka video sikange ka mwana Obi wa Ruswa kankazanyire ntuleke tugende mu maaso. Eno video mukiraikinge mugisharinge etubeko Alex Ruswa Luwemba. Alex Ruswa Luwemba yali omuyambi wa Honorable Muhammad Ssegirinya. Alex Ruswa Luwemba omwaka gwa 2013 yabese muntu nga si omuntu. Naddukira e Kampala gy'amazeero lyonna ebbanga. Nze mumanya atya Alex Ruswa Luwemba yali muyizi ku ssomero lya St. Denis Jaguzo SS
yali mu siniya ey'okuna mu mwaka ogwa 2013. Olw'evujjo ly'abavubuka, Alex Luswa Luwemba yali akulawundi abawutu y'Essemuto kuliko ekkubo erimu lidda Kapeeka, eddala lidda Nakaseke, eddala lidda Kalege, nga lye liyitamu ne ligguka ewaamikka ngadda e Busunju. Naye ku eryo lyennyini ekkubo eridda e Kalege, Alex Luswa Luwemba waliwo awo Washing Bay yali ayoza mmotoka ng'amalala g'abavubuka bw'ogamanyi. Alex Luswa Luwemba yapakulawo emmotoka y'omugagga n'agisimbula ku sipiidi ey'ekitalo n'atomera omusajja gwe bayita Haji n'amuttirawo. Oyo Alex Luswa Luwemba eyali omuyambi wa Muhammad Seggirinya. Twali tetugenda kumwogerako okutuusa olunaku lw'ejjo lwe twalabye nga kisusse Kofi katumwogereko. Okuva lwe yatta omwami oyo gwe bayita Haji, Alex Luswa Luwemba yadduka mu Ssemuto ne yeekweka mu kibuga okumala ebbanga era nga taddayo. Oyo yagezaako okudda Ssemuto gwali mwaka guno mu mwezi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 15 mu kuziika omwami gwe bayitanga Lule. Mwami Lule oyo yali kooki wa ttiimu y'abalenzi ey'omupiira ku St. Denis Kijaguzo. Kati niwe bagamba nti nno Alex Luswa Luwemba yali mu lukwe olw'okutta Honorable Seggirinya Muhammad. Kiteekwa okuba nga kituufu, kubanga yagenda okuva e Ssemuto ng'amaze okutomera omuntu n'amutta, n'addukayo kwe kuddukira ekawempe gy'amaze eryo lyonna ebbanga. Oyo yali Kijaguzaawo nsinya ey'okuna 2013. Ffe twamuli wansi nga tumumanyi. Bw'atyo bwe yadduka eyo yonna ebyo yeeyogezayogeza eby'ekisiru bya bulimba. Ye nga ye aliko omusaayi ogwo, kati naffe katukuma omuliro mu famire ya Haji tulabe oba tebakunoonyoddemu gye weekweke. Mutegedde abantu betudiringa nabo, nze kasita omuntu yeekaza to the extent tasobola kuswala mba muta. Mutegedde bulungi, information is power. Omusajja olwedde aliko omusaayi mabega, kino kyali kimwanguira nnyo kubanga omuvubuka ono okujja mu Kampala by'obufuzi babeerako ne Seggirinya era yamuyamba nk'okutimba ebipande nga bakyakola achekinya akyali kansala yamuyamba kuyambala n'abula naye ekweka yali ku ttiimu yatimbanga ebipande bya Seggirinya during Seggirinya yakubira kampeni z'abakansalazi ng'akyali kansala then omuvubuka n'amala n'abula. Kati Seggirinya bw'alingira national platform njala tubeere bamazima mwalabako mu struggle ya omuvubuka gwe bayita Alex Luswa Luwemba tabeerangamu. Abaana bonna abali ku Honorable Seggirinya bamanyi bulungi nnyo, Basawuda Madada, Banuwa Mutwe, Basweet Apple n'abalala be baali ku Honorable Seggirinya. Ono yavaawa n'atakinga over Seggirinya n'amucontrolling until his death. Yava luddawa lwaki era kati outplit okuba mu case eno ate ya defending ampuga yatiisatiisa ba key witness abavaawo okuwa obujulizi. Tetugenda genda nnyo into details ez'ebintu ebyo, mutegedde bulungi omuntu gwe muliko temuwa budde. Ekirala tosobola kunga nti omuntu gwajja oli mu Katoliki wabula n'otegeera nti constitution mugenda okwesimba basiramu n'okyusa erinnya n'obanga gw'otegeera oba mutemu ba mubbi era oba mufere awo tugenda kulwawo. Njagala gamba oyo muvubuka totiisatiisa bantu, kola ekigambo kyo bw'oba olina information ekwata, kubanga poliisi eyagala bujulizi enfa ya Seggirinya, eyagala abantu abaatemaatema abantu e Masaka ebijambiya. Bw'oba olina obujulizi nga buluma omuntu yenna mu national platform ti participating mu kutemaatema ebijambiya, genda ku poliisi e Masaka oba genda e Naggulu oweeyo fayiro n'obujulizi baani abaali mu kutta abantu. Mulekerawo kutiisatiisa. Tuli mu .com era togamba simanyi top simanyi emunash. Kwata bulungi nnyo obujulizi bwo nga buwandiike buliko n'obujulizi, ogende e Naggulu oba e Masaka otekeyo obujulizi bwo nga ne mu kkooti ogenda kuyimirira owa obujulizi obwo. Mulekerawo kutiisatiisa. Ompulira bulungi nnyo gwe Alex Luswa Luwemba bw'oba oga nti mu top simanyi top leadership ya nopu mulimu amanyi ebintu bino era kwata obujulizi bwo, genda obujulizi ku poliisi
abali mbijambia bino then tujja kumanya nti olina obujulizi ne totiisatiisa bantu kubanga you are not worth that okutiisatiisa abantu awo tuvuddewo. Kale tugenze ku katusooke tuddeko wano. Olunaku luno mulujjukira bulungi nnyo. Olunaku luno mulujjukira bulungi nnyo. Olunaku oloneka video nkale lwakuba kalimu ate music. Olunaku olulimu kayimba kano kalimu music naye. Lwerwo. Natula netwala obudde n'ekikola ki n'ekikolako. Ndisaba anakintusaayo akimutwalire. Ekirala era kigenda ku bukeeko bw'obukeeko obwo bwakusomerako Saala ng'atusalira. Naffe tujja kumusalira ajja kutuuka. Kino ekirabo kyandabirwamu kya pulezidenti wange omulungi. Nsaba buli waba ng'anyiizi ayeerabako mu ndabirwamu n'alabamu abafaanana. Era bw'aba asanyuse era yeerabako mu ndabirwamu n'alabamu abafaanana. Ekirabo ekirala kyakasengejja nakyo kya pulezidenti. Pulezidenti ngoberera ebimungoberera olumu mbeera eyo omuperezida neetabulatabula naye ebimungoberera. Nina neempulira ebigambo naye mbadde nsaba byabawulidde ebimu asengejje. Watuulakawo ne weebuuza ebiramu mama wa mugenzi ssente za bya pulezidenti amakulu gaabyo wano. Yamuwa omukeeka omumyufu nga guli presentinga Kaya National Platform okusabirako oba okuwummulirako nga bumyufu. N'amuwa endabirwamu yeetunulengako buli lw'abanyiize. Mwali mumanya akabonero ako. Bw'otunula mu ndabirwamu weeraba ne weefumiitiriza ne weeraba n'ekyotasobola kweraba mu bwenyi bwo kubanga tuli mu ndabirwamu. Kitegeeza yamuwa endabirwamu ng'amusindikira obubaka weetunule muulaba abantu nawe wennyini weetunulemu weerabe. Weetisse omugugu niyo omugugu weetisse tonna gutegeera bulungi. Akasengejja mwakategeera. Banyabo ne bassebo. Mpuuga de Mapuuga yatuukirira buli famire y'omuntu eyattibwa during the struggle. N'agigamba bagenda juwa ssente eveeyo etandika confirming nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu yattisa abaana baabwe. Ne ku lunaku olwo lwennyini maama okuwa Mpuuga akasengejja akawe president. Maama wa Frank Ssente ze yatuukibwa Mpuuga emirundi egiwerako ng'amugamba aveeyo mu lujjudde agambe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu National Platform be batta omwana we. President onesimu ya mama wa Ssente za bakomredi mwena mmanyi mama wa Ssente za mubuuze Mpuuga tamutuukirirangako. Mugamba nti aveeyo agambe nti no papa president wafu yali mukutta omwana we. Tamutuukirirangako. Siga ekifaananyi bamala okutta Segirinya Mpuuga atakinga over family atandika ogikozesa agaddeyo engali ng'embwa etunda omuzigo to the extent n'ajawulamu n'afunako ekibayi kye n'atandika obbakozesa zigizaga n'abateekamu ne influence n'abaana bennyini tebaali mu kuziika kitaabwe ng'abakwatidde wansi. That is Mpuuga we are talking about. Mpuuga yalumba mama Ssente za mugambe ssente weezirigamba nti Kyagulanyi yalimu okuluka olwatta ssente za muwoza mwabiwulira bituufu kwe kwata akasengejja akawe president niko kusengejja abaana n'okusengejja abasajja. He knew oyo musajja
Golozo n'omusajja ali mu ssiru ye kennyini Sseggirinya ali mu ssiru wulira Numukola embeera bweti bwana babwana Kidandala ng'olina ne ttiimu gye mwakikoze nayo security organize olwokuba oyagala ekifo kya Kawempe North bwe kiba kifo kitwale lwaki otwala obulamu bwange lwaki ebyobufuzi oyagala otwaliremu n'obulamu bw'omuntu abantu abafiiriddwa abantu baabwe bwe balaba Sseggirinya nga balaba yali mu bintu bw'ebiti bye mumpandiikidde olowooza baba bawulira batya abantu mikwano gyange giba giwulira gitya nga gya muntu bamutadde ebintu bw'ebiti abantu betukolagana nabo bakwano bange abanzikirizaamu olwokuba mwagala ekifo kya Kawempe North Kitandala bino bye muzzeemu nze nasirika ngero sibyogerako nga nasirika naye n'ogamba nti tumuteekako kino ekinene abeere mu kkomero olwokuba olayagala entebe ya Kawempe North nakano kankabazanyire mwangamba ni abasiba baani waliyo onalebo Mpuuga ne wabeerayo onalebo Bwanika ekyanteesaawo eddwaliro kuyamba bantu butafa ate yateekawo eddwaliro kuyamba abantu obutafa ate abatta atya kati muli ani yaziisa omulambo emboozi eri ani yatema abantu Masaka neŋŋamba mu konstituensi yange eri Kampala ne konstituensi yalani eri Kampala lwaki ebintu bino ate ebyagwe Masaka ate bakwata nze n'alani ab'e Kampala ate abava mu konstituensi ezo bo nga teri abanyezeeko abamu kuba bakwase wano Masaka kibinja kyali kinene ali nabo nga tugenda e Kalangala ne babaliwoolanze ne bandeka mu kibira ne bannanga balanduzanga 10 temunaba ku bavubuka balina gye balumba nga bakutte ebijambiya abayibijambiya mwagala bafaanana batya ate ngaabo balina akakwate ku muntu w'e Masaka mu ngeri emu oba endala temunnakirabako ebibuuzo ebyo biwandibadde nga mwebuuza okusinga okugamba gundi ate lwaki bwe yafulumya atya gundi yakoze atya kubanga enfuluma yaffe nga wona lebala libwakugambye yali mu mateeka ate teyateesebwako ebinsobera naye nenjogera n'abakulu nebagamba nti tumukkiriza kino nkiddamu teri yatuteeseza ate naffe tetweteeseza okututa kinyala okujja nti wava mu kkomera abaali bamulwanirira ave mu kkomera abaali badde basanyuka nti obutuusa mu kkomera eddembe lyo naddala nga bakwatidde bwereere naddala nga bakusibidde bwereere naddala nga bakufulumiziza bwereere ate tosobola kuliteesaako olekotesane nakyemalira nteeze bange ate ku kibuwali bakwatira mu kapasite ki kino kyaffe kya byabufuzi olaba Omuyisirayiri omusibira mu bbwa anegosyetinga ne Hamasi etawo omusibe gw'alina mwali muteesa ku ki abaffe bwewali ogenza okuteesa n'omusajja ng'obugamba akuba abantu baffe bwewamwaki tegera kyengamba so keep your eyes on the prize mufokasinge alwate tugendagendayo abazze bangoberera simanyi mukyalina vidiyo zino ne memory nagamba Honorable Sseggirinya nga yakawangula ne muganda wange be very careful with the DP block. Be very careful with the DP block. The likes of Mpuuga, Abedi Bwanika, Kidandala, n'abalala. Ne mugamba be very careful. Oyinza obutalayira oba oyinza obutamalaako kisanja kino bw'oteegendereze. Abaliko nga mungoberera njagala muwandike comment eyo nti saabyogera wano. Kamala okunywa ku mazzi. Naye nga bwe bagamba nti bw'omalanga okubba nawe bali kubba. Ku bantu abasooka okuluka enkwe zisaanyaawo Sseggirinya mwalimu Kidandala. Kidandala baamusiba ali South Korea. Baamusiba emyaka 6+. Wakufujalinga mpapula zitwala abantu South Korea kuyingiza abantu mu bimibwa amateeka South Korea. Ali mu komera temwebuuza gyali nkiddamu. Baakola byonna ebisoboka okusuula omuvubuka ono mutta.
naye eyasooka okukola olukuduma sitalmindinga Kidandala ali South Korea mu kkomera bamusiba emyaka oba 8 oba 6 between 6 to 8 years bamusiba emyaka 6 ku 8 Kidandala ono yafa eyamutekamu yatandika okutekamu empiiga mu bintu bye ali mu South Korea bamusiba emyaka 6 kuba 8 lwa human trafficking. Bwe nalinga Segirinnya yakawangula namugamba nti namugamba abasajja abo oyinza obutalayira bw'ono omaze okulayira n'otandika obbeesembereza oyinza obutamalaako bayinza okujjawo kiki ekyaddako kati mutegedde ensonga ezo nga bwe ziri kiki ekiddako wetulaga ffe tetugenda kulwana nani tetugenda kulwana Mpuuga ne banne wabula kye twewala diversion twewala division kubanga bwe tubeera mu ntalo zino zireetera okutaataaganya enteekateeka y'ekibiina okuteekerateekera bagenda okwesibawo n'ekibiina okugenda mu maaso ng'ebibiina ebira bitambula kati division ne diversion zino ne court cases kidnaps ne arrest zino tufokasinga nnyo ku nsonga z'okuwamba n'okutta we batuvuukiraawo njagadde njogera ensonga zino zibeere nga zimanyikiddwa bulungi nnyo ensi ezitegeere mu bwangu era buli omu azitegeere saagadde nnyo kuwa mukulu oyo budde olw'ensonga eby'okumwogerako nina bingi naye ate obudde nina butono ku ye wabula nakino kankiyiseewo buli omu akitegeere wagambye ogenda kuwabira president omutwale mu kooti annyonnyole si bwe kiri ne nkugamba munnange yawuwako ye kubanga obujulizi tulina bungi nnyo poliisi egenda tuwa obujulizi abali meeting bagenda tuwa obujulizi na buli kimu kyonna kati ye wabula n'ennaku z'omwezi lumu wabadde ne meeting omwezi ogwokutaano we ŋŋambira Muwanga Kivumbi ajje ankubira essimu olwaleero Muwanga Kivumbi kuba essimu yange nkubuulire Mpuuga bw'oba oyagala obujulizi ensi ekutame otuuke n'okwekuba ekigoofe ompulya bulungi nnyo wuliriza ebigambo bino wali osinkanyeeko Ketty Kavuma wali osinkanyeeko Ketty Kavuma Mpuuga wali osinkanyeeko Ketty Kavuma wali osinkanyeeko Yasiini muganda wa Ketty ng'okozesa girlfriend ng'okozesa side dish ogwo bayita Aisha Mpuuga wali osinkanyeeko Ketty Kavuma omutegesi w'ebivulu ne muto we Yasiini nga bakuyisiza mukyala gwe bayita Aisha side dish wo okimanyiko nti Ketty yakubirako president essimu ng'amunnyonnyola ku nsimbi billions 15 ze mwafuna weyalako nga president essimu teyagifuna nga Ketty Kavuma amukubira essimu ambuulira billions 15 oyagala obujulizi obulala oyagala obujulizi obulala golooza president okusirika nayogera ebigambo bino nga musiriikirivu basiriise oza tategeera Mpuuga wandibadde osirika kubanga pressure gy'olina nzibu nnyo
billions omukaaga tojja kulayira ze wafuna ne Segona ne bannamwe obujulizi tubulina n'asobola okuwa obujulizi abulina era ne president abulina kuba naboogera kodda billions mukaaga za tojja kulayira wekubengalike n'ogamba nti oteesanga ku video gyeziri wawobeera ne monitor neyetonda oluvannyuma information neva gwe kenye mukama wako ng'oyogera nti wateesa nze nkugamba gwoba oyagala kuwaaba waaba naye ekizibu ekiriwo ffe tetwetaaga diversion na division kuba mutuwiisa tudda mu ntalo zammwe ez'okulwana entalo z'ekisiru wegenda mu kooti oteekeyo omusango ebisigaye tujja biwoza wabula ekirala kyenkugamba nga tugenda ku information endala kuba budde tulina butono bw'oba oyagala ensewuniikirire meeting gye mwalimu nga lumu ogwokutaano Muhoozi n'Anita Amongi bagamba batya either you produce the MPs you promise them or you complete the mission they gave you. Mission ya lichi yaba MP bwamusuubiza mission ya kuteeka nsi Kyagulanyi ng'omuntu omuteeka wansi kuba mugamba is a political amateur, you can handle him. So political amateur bweta political amateur akufuukidde akayinja mu ngatto bakuwadde emyezi 2 to produce the results. If not oyinza okwetuga. Ladies and gentlemen, bw'omuli omusajja oyo yakufudde kikutu kuba yagudde ku accident oba batandiseko emisango gya corruption teweebuuza oyo Demapuuga. Bw'oyo amutandika emisango gya corruption oba yagudde mu kirabiro yafudde pressure teweebuuza kubanga bamuwadde emyezi eki okuproducinga ba MP be yabasuubiza nga balidde ssente zaabwe ne ssente zaabwe zizzaayo oba okuteeka nsi Kyagulanyi kyata kyasobola. Muhoozi yagambye ati we even gave you our agent to get in touch with her so that she can come near to Bobi Wine and complete the mission of assassinating Bobi Wine. Meeting gye mwabaddemu nga lumu ogwokutaano mwezi guno nga gutandika. Ekyokujeregerera oli free okujeregerera kubanga ffe twamanyira mu abantu mwe bali mwaka bano mumanyira bumanyizi ffe tetulina buzibu nammwe mujja kikola awo tuvuddewo. Mwenna mubadde mwebuuza lwaki Nakijangaja Juliet Kakande tava mu nsawo ya Mpuuga nga mugenda ekikazi kino kibadde ki kibira mu parliament kyoweta abasajja enkodo mwekyawetera n'omulema akagera akaali kamenyeka ne kaagala okudda mu layini gwe bayita Mpindi Bumaali mwekyamweweta enkoto eno Mpindi Bumaali n'ayiika amalusu mu parliament mwabiraba. Juliet Kakande yali mu parliament ne Mpindi Bumaali mulema bamweweta nawulyango kuguzzeeko kwagala kuddamu kudde mu position oyo Juliet Kakande aweweta Mpindi Bumaali mu parliament kati Mpindi Bumaali we yali nga awulya okugulu kwamenyeka nga awulya kutandisa okuba nga okuddako kati bulijjo mwebuuza kyama ki lwaki temwefuule mwagala ebyonoonese. Mwagala ebyonoonese. Mpindi Bumaali bali mu parliament ne Juliet Kakande mayi mulema kati Juliet Kakande yamuweta mu parliament kati musajja yagala okulyanga okulinga okuddako bwe kumbo kwafade ne kati yali mu position bamusanyalaza okugula nawulyanga okuddako bwe kuti ekyo tugendayo ne kati bulijjo mwebuuza lwaki Juliet Kakande tava ku Mpuuga era amufiirako ekyama kiikino. Banyabo ne bassebo mwenna abawangaalira e Masaka kambawo ekyama. 1 Mpuuga mulungi mu kukwata mu bibbo by'abalongo wadde si bibye oba si bya famire ye